Nabadde ku TV oba ku TikTok nendaba muto wange King Saha ngagamba mbu amanja mbu yanyimbirako edda nenga bambi kati nze oyo King Saha simanyira kumanya naye nina okumusabira kubanga muto wange ndaba bambi alina byayitamu ebitatambula bulungi nja kumuyambako okulaba ati abiyitamu. Ng'ogyeko ekyokuba nti Balamu yagambye agenda kubanga ayamba mwana mulenzi King Saha, awo mukulu Balamu yagenze maaso olw'okubanga agattako anti obusi bwe bugenda okuba obuyambi obusoose. Balamu agamba nti yayamba dda mwana mulenzi ono King Saha nga ne bwe yali agenda okubanga azimba ennyumba ye yagenda maaso olw'okubanga amuyambako mu bufu omu oba obulala okugeza ensimbi ezikwatagana n'okuba nti amugulira ebizimbisibwa ebyazimba ennyumba ye nti ne bwe liba bbanja. Naye nga muto wange oyo simwinako buzibu ne bwe yali azimba ennyumba ye namukontributingira ku material ezazimba ennyumba. So omutwalanga muto wange nsuubira waliwo ebimutawaanya ebimuleetera okwogera ebitakola ki ebitakwatagana naye nga tammanja era nze enkola yange eri nti onkoledde nkusasula nsobola okuba nkwadde ntono naye nga nkola ki nkusasula. So exactly mukwano gwange eyo nno ye reply y'omukulu amanyiddwa nga Balamu angagenda maaso olw'okuba ng'aweereza mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Mansour Semanda King Saha obubaka namugamba nti King Saha tommanja atogenda maaso era kubanga ogamba abantu wano nawali nti olina ssente zogenda maaso n'okuba nti ommanja bwe simanya ate bitya ate bino ate bitya nedda ate wali nsimbi zonna zogenda maaso nakubanga ommanja mu bufu ofaananako bwe butyo ate era mukadde ke Balamu n'agenda maaso olw'okubanga agattako anti yagenda dda maaso n'okubanga ayamba mwana mulenzi ono okubanga amugulira ebizimbisibwa ebyazimba ku nnyumba ye King Saha oba yayagadde kikola kumulaga nti taata oba wali omumanja nakugulira ebizimbisibwa oba byamusasulamu oba ebyaddala n'ensimbi tewali nsimbi yonna egenda maaso n'okuba nti emubanjibwa mu bufu ofaananako bwe bityo byonna. Balamu yagenze maaso n'okuba nga abinnyonnyola nga bw'ogenze maaso n'okuba nga owuliriza. Wabula bwe tuba nga tuvudde awo ekifaananyi ekyo kyogenda maaso n'okuba nga olaba kya His Excellency Bobi Wine wano yali atudde ne mwana mulenzi oyo Mansour Semanda King Saha gye buvuddeko. In fact I think this is 2024 mwaka guno gwennyini. King Saha yeesanze mu kazeera akazibu ennyo bwe yabadde alina ogenda maaso n'okuba nga protectinga Bobi Wine ne protectinga yenna era gye byagenze maaso n'okuba nga biikira mukwano gwange. Ekigambo muntu kwogeza bujerezi na bujozi togenda kujja wano odde ku principal wange tomuyisayisa mu kamwako mu ngeri enjerega bazi osobola okujjako n'obanza ngsawo oyagala kwesimbawo wakati nga mwana mulenzi King Saha akombye kwerima wabula nga ne bagenda maaso olw'okuba nga aneneŋŋana nabo balinnye enkandagu yasazeewo okuba nga agamba mwana mulenzi Lilipazi yabadde agenze maaso olw'okuba nga amukyaza ku mukutu guno nti Lilipazi we biba nga bino bye bigenda maaso olw'okuba nga bitambula wano ngenda kuba nga mbaviire ŋŋende sijja kuba nga nsobola okukigumiikiriza mbuufu obumu. Okusigala nga tuteesa ekyo kimenyewo tugende mbaleke munyumye emboozi yammwe ŋŋende togenda kitaako naye ekigambo emboozi yammwe ŋŋende Pazo nze obudde bwakirusiga akulekanira watwoyogedde tugende maaso n'okuteesa Godfather. Awo nno mwana mulenzi King Saha yagendedde maaso olw'okubanga obusungu butandika okulinnya ne butuuka mu 3 phase n'agenda maaso olw'okuba nga akola okunnyonnyola nti apaana oyagala toyagala apaana oyagala toyagala tolina lukisa yadde eddakiika emu lusobola genda maaso lwakubanga omanyira Bobi Wine tolina lukusa lusobola genda maaso lwakubanga omufutyanka tolina lukusa yadde olumuyisa mu kamwa. Ali ku principal wange ng'oli afugira eri oyinza okukolesa kisasifulu n'abalala balisa kisasifulu bawe ekitiibwaeri wefule profesa nti mumpulirize nga bw'oyogera okutanga abalala nti mumpulirize Godfather tekiddangamu naawe oyogera nawemusajja mukulu mumpulirize ne musajja mukulu newoba musajja mukulu expecting
abantu abalala. Awana no mwana mulenzi King Sango obusungu bwongedde okubanga bumupiipa era nga womuwuliriza alinga yagala n'okuba nti atulika butulisa akaabo olw'obusungu obungi obwadde bugenze maaso olw'okubanga bumujjula. Yagenze maaso n'okubanga ayita mwana mulenzi Lirupazo omusiru nagati Lirupazo yadiba omusiru olw'ensonga yagenze maaso olw'okubanga aleeta omuntu eyatandise okubanga ajolonga principal mu buufu. Kuwa kadi kimenyewo okuwogerako akuwe kadi bulungi. Sirina kadi gye njagala kati nkikugambidde wano naye njagala kuwa abantu ekitiibwa. Ate bantu ki ate kali oleetamu bwe sinnayogerako. Ekino kikwasiru kugambajjako omusajja wo. Simanyi nze sinayogera ku wayiniwo. Wamuleza mu ndeeka nyono. Nakubaza mwina obuzibu. Sante mwagala kuwulira sosoleke. Lirupazo. Kyogamba gwe tokimanyi nti yawangula. Bano abasajja balina obuzibu. Tebagala kuwulira ate bagamba baagala kuleeta akyukakyuka. So exactly mwana mulenzi King Saha conversation eno gye baadde bagenze maaso n'okubanga batandika yagenze maaso n'okubanga emulemerera asinti lwakuba yabadde tasobola genda maaso nakubanga awangula olutalo luno wabula lwakuba nti ye buli wagenda maaso n'okubanga awulira omuntu yenna abaako ekintu kyayogera ekitakwatagana na His Excellency Bobi Wine ebiseera ebisinga King Saha oba ogenda maaso n'okubanga omujja mu mbeera era bw'obanga ebiseera ebisinga oyagala okubanga olaba ku busungu bwa mwana mulenzi ono Mansour Semanda King Saha genda maaso n'okubanga oyogera ekintu ekikyamu oba genda maaso n'okubanga oyogera ekintu ekyobusungu oba ekinyiiza ekyawukana ku ye kyalowooza ku His Excellency Bobi Wine awo mwana mulenzi King Saha tasobola kubanga akuwa ddakiika n'emu. In fact bw'obanga osanze King Saha ng'alina ekifo kyalimu ng'oyagala asituke yeekandaga aveewo just yogera bwogezi kintu kityobola Bobi Wine mwana mulenzi oyo King Saha abeera ajja kusitukiramu akuviire ne sekuviira yenna. Ensangi nnyingi ezigenze maaso n'okubanga ziwulikika mwana mulenzi King Saha yagenda maaso n'okubanga abagamba nti Bobi Wine yeyeka eggwanga lino gwe lirinamu essuubi. Ate omwana mulenzi King Saha n'agamba nti bw'ogenda maaso n'okubanga okozesa olulimi oluvulunga oba olugenda maaso n'okubanga lujolonga His Excellency Bobi Wine amazima obeera ogenda maaso n'okubanga otatana era oba ogenda maaso n'okubanga olinnyirira essuubi ly'Abannayuganda olw'ensonga gwe bagenda maaso n'okubanga bateekamu obwesige n'okuba nti no bagenda maaso n'okumukwasa obuyinza agenda maaso n'okubanga azoganya abo abali mu buyinza. So that was King Saha for you. Embeera nno bweti we yagenze maaso n'okubanga erabikako ng'agenda maaso n'okubanga yeesimba mu abo abaagala okwesimba mu principal n'okuba nti batambuza enjiri y'okukyayisa principal mu bantu mu buufu obufaananako bwe butyo. Abasseddi omusonsozi ly'eddoboozi eriri emabega w'omuzinda. Lugenda maaso okuba nti olikinga vidiyo eno. Thank you so much.